Kansubire nti no buli kimu kitambulira ddala bulungi abalungi abaagalwa mwe abayisibwa mu mbeera embi mbasasirako sanyukirako mwe abatuuse ku buwanguzi mwe abakuziza amazaalibwa olunaku olwaleero baagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu so nga ate mwe abafiiriddwako abantu bammwe ensaba emyoyo gy'abagenzi Katonda giwumuza emirembe agiramuze ekisagumya emitima abakaabe nganda ssaako ate n'ab'emikwano Amanyenzo Omumbejja Aisha Nassolonga bulijjo mutereevu mba ntuuse okubeera ng'ate nkwongerayo n'amawulire agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda saakati n'ago amawulire agagenda mu maaso mu bankuba kyeyo kyemba nkusaba kiri kimu subscribe nga teekako akadde tojja kubeera ng'ate omissinga out updates yes naye nga sinagenda mu maaso kansooke ate njagalize Anteila omukyalo oyo Anteila wa SB4 ate amazaalibwa amalungi ag'essanyu temumbuuza myaka gye naye ng'ekituufu kiri nti olunaku olwaleero omwaka omupya ate munange gumwegasseeko n'olwekyo tumwagaliza amazaalibwa amalungi tumwagaliza buwangazi tumwagaliza buwanguzi mu bulamu obw'ensi eno so nga ate nga bwe tukyagendera ddala mu maaso n'okubeera nga ate tusabira omwoyo gw'omugenzi Kapeesa Katonda guwummuze emirembe agulamuze ekisa ssaako n'okugumya abako nganda sakati n'ab'emikwano emitima ate era munnange olunaku olwaleero obutereevu ne yaliko ssenkagga w'ekibiina kya Democratic Party omukulu oyo Paul Kawanga Ssemwogerere munnange naye wetwogerera olunaku olwaleero naye avudde mu bulamu bw'ensi era wetwogerera ze mbuyaga ezikaza engoyo omukulu ono yazaalibwa mu mwaka gwali gwa 1931 nga 11 mu mwezi ogwokubiri bw'ati era afudde olunaku olwaleero ng'awezezza emyaka 9 beddu egy'obukulu munange twongera okusaba omwoyo gwe naye Katonda guwummuze emirembe agulamuze ekisa agumye emitima abakaabe nganda saakati n'ab'emikwano ffenna ly'ekkubo ekitwawula oli kubeera ng'ate asookayo munne yes so nga ate waliwo akatambi akabadde kagenda mu maaso still kakyatrendingira ddala ak'omukyala Martha munnange gwe bakwatidde mu kikolwa saaka ate n'omwami omukongo kati no munnange nkuleetedde obutuufu bwa story eno oba obw'ebintu bino eno byatandikiddewa ye abaffe bitambula bitya kigambibwa nti omukyala ono Martha bwatyo munnange yali mugumba nga tazaala ono pasita okuva e Congo bwatyo n'asalawo okubeera mbu ng'akola ki ng'amuyambako okubeera nga azaala ng'abasawo abamu oba bapasita abamu we beerimbika mu kintu ky'okubeera mbu bo asobola okuyamba obeera mugumba n'ozaala simanga oba oyina siriimu n'owona so munnange noono omukyala Martha mbu yali mugumba era mbu bwatyo ono pasita munnange mbuye yamuyamba okubeera ng'akola ki afuna olubuto olwo era mbu munnange akatambi ako oba ekikolwa ekyo we kye yamukwatiddemu babadde ate mbu bamaliriza omukolo ogusemberayo ddala mbu Martha asobole okubeera ng'ate munnange asumulukuka bulungi akatambi ako bakalabye ate akalabye mukwano gwange keeko naye sobola kubeera nga nkakulaga mu ngeri eri clear olw'ensonga nti YouTube munnange ebintu nga bino tebikkiriza naye nga ky'oba omanya munnange omwami bw'atyo yabakwatidde ddala mu kikolwa nga wansi waliwo era n'ebintu ebyefaananyirizaako ebyawongo bulekuleku kugamba ebitategeerekeka era munnange ye bw'atyo omwami n'asalawo abakwate katambi era munnange wetwogerera kagendera ddala mu maaso n'okubeera ng'ate kasatulatinga all over social media okyogerako ki comment yo ngirinze wansawo ate mu comment section yes so nga ate ebyo nabyo tubitadde ku bbali munnange waliwo Kadaama ate naye gwe bakwatidde n'ebyawongo mu nnyumba y'Omuwarabu ti munnange yamusanze bw'atyo nga asaze enviiri ze saako n'eza mukama we mbu n'azitabulamu n'omunnyo bw'atyo nnyimbu oba yabadde agezaako okukola ki munnange nange sobola kubeera ng'ate nkubuulira wabula ngenda kuba nkulekerako akatambi kano ogende mu maaso n'okubeera ng'ate okekanya naye nga bannange bankuba kyeyo bakadaama bahasola yonna yonna gye muwangalira bino byonna bye muwulira bannammwe amagezi ago amafu ge babawa ku Facebook TikTok ne wasimanga wookola bwoti bakama abo biki bannange baganda bange ebyo byonna mu byesonyiwe ku nsi kuno omuntu yekka asobola okuyamba mu mbeera yonna gy'oyitamu n'ogivunuka n'ogiwangula ali omu Katonda ebyo byonna bye bagamba nti kola bwoti bannange bigenda baleetera obuzibu kati ono bamusanze abikola tebyamutaasizza essaawa eno yafiiriddwa omulimu ayinza okusibwa oba okudipotingibwa naddizibwa mu ggwanga lyattu Uganda naye nga kiki ennyo ddala kati olwo kiki yabadde agenderera yabadde akuuma mulimu oba yabadde agwonoona so bannange tweddeko mu bintu ebimu bye tukola tusooke nga kulowooza ng'ekintu tonnakikola sooka obeere ng'ate olowooza abo bonna bakuwa amagezi ge bakuwa
abantu abamu just baba baagala content oli kuvaayo n'abaako kyayogera naye ng'ekituufu naye takirinaako bukakafu bumala just naye kwogera bwogezi n'awa banne amagezi amafu ne bagagoberera ate munayini agakola ki ne gabaleetera obuzibu. So munnaffe ono ye bw'atyo yafiiriddwa omulimu. Akatambi ngenda kakulekerako ogende mu maaso n'okubeera ng'ate mukwano gwange okekkaanya era kansuubire nti gwe wenna naawe abadde agenda mu maaso n'okukola bino munnange onoofunamu ekyokuyiga. Ennaku z'omubbi zibaana era okoze ekintu si we bakwata naye munnange bye batuukira okukwata ng'oba oliawo byokoze bingi. Kale nno tumuteeke mu ssaala asobole okubeera ng'ate embeera eno agivunuka naye nga si byangu mukwano gwange. So nga ate ebyo nabyo tubitadde ku bbali butereevu era ngenda kuba nkulekerako ate akatambi k'abaana b'essomero. I think ndowooza myezi ng'ebiri emabega oba gumu n'ekitundu abaana bano munnange balabikako mu katambi era bwe batyo nga beewera nga bwe batyo basuubiza abakyala abafumbo yonna gye bali nti munnange mwetegeke tujja abasajja essaawa yonna munnange tubatwala wabula ate munnange olowooza tebizizza omuzigo essaawa ya leero ate munnange abaana bano still ng'era we baali nga bakola akatambi kano butereevu bavuddeyo ne beetonda beetondedde omukulu w'essomero bazadde baabwe saakaate n'abo bonna munnange abaakosebwa. So byate munnange bigenda mu maaso eruuyi eyo naye nga ngenda kuba nkulekerako obutambi buno essaawa eno yennyini like nga vidiyo eno oba ojagadde subscribe nga oba tonnaba teekako akadde naye nga ate ekisinga obukulu toseetuka nkomawo essaawa eno yennyini n'amawuyi amala mangi nnyo nnyini ddala. Goodbye for now. Ndi wano ne babiri Hawa Mutesi yes namukose akomawo e Uganda mukama we yamukwatidde mu n'ebintu ebifaananyiriza eddogo ng'asaze enviiri ze nezize n'omunnyo n'abitabula n'abikozesa nga eddogo atiisetiise mukama we okusinziira ku mikwano gye ku social media bwe bamulagirira. Ekyennaku nti mukama we n'abigwako n'amuzza ku ofiisi ku supiidi ng'amuyisiza ku poliisi. Mukama we agamba nti ono talina kuva mu poliisi alina okusibwa okulogezaako okumuloga. Ofiisi egamba tesobola kukyusa ikaama ye kugiwa mulala olw'ensonga nti ekyeddogo punishment yakomera nnene. So basazeewo bamukomyewo awatali ku wastinga time. Omukyalo ono abadde akakola emyezi 2 sente ze bazimuwadde naye bali mu kutya nti ono anaagenda n'ebintu byabwe ebintu bye baabisigaza. N'olwekyo kino kyekizibu ekipya kye tufunye nti eddogo likozesebwa okutiisatiisa Abasawudi naye buli gwe bagwako abaana bano tusaba tubabuulirire baleme okubeera mu bintu ng'ebyo kuba ono banne be bamuwa. Naye abakazi abafumbo anti tumaze anytime from now tujja abasajja tubatwala abasajja tebasigala olaba muba insecure nga tukyali mu ssomero katyolo nga tetulina nvi tutidde era abasajja bammwe naye mulaba pulinti tubatwala. About the video that we made in a school uniform warning married women about snatching their husbands. So it was not our intention. We are really sorry. We are so sorry for that video and we are apologizing to our school, most especially our HM and our parents. We are so sorry. We didn't mean to do that. It was just for fun as TikTok videos. We are just having fun as teenagers. We didn't intend to offend anyone. We are very sorry. We are very sorry. Please forgive us, our parents. We really ashamed you. We are so sorry, and our school. We are so sorry.